TV kojja mate olwoka video akamuze yoyo akatambula yakalaga kadaama oyo mwana Kenya eyakakutte n'abeera nga yakutte muzeeyi oyo n'amulaga obwerere bwe. Tutaddewo akafaananyi ako okubeera nga tulaga obwerere bwa muzeeyi oyo, naye yeyo embeera bakadaama gye bayitamu asinga. Olwoleka vidiyo akambulira kumu ak'omusajja era yasanga kadaama yamusanga yalingera laundry mwe yamusangaawo alinga ayagala oba okugolola nga waliwo n'engoye nyingi ziri mu bibokisi awo, alinga yali agolola engoye. Kavidiyo ako nakera kalaga nti Omwarabu yali yajjayo obusajja bwe n'atandika okuzanyisa. Vidiyo eyo ndoza mugirabyeko, tanagira tugirina Kadaama TV, tusobola giteeka ku YouTube kuba YouTube tekkiriza vidiyo ng'ezo kuziteekayo ziraga bwerere bwa muntu. Naye Kadaama ono alaga omusajja nga ajja gy'ali agaana, n'atandika okukwata obusajja bwe n'abuzanyisa paka kumala, naye bamulagira ddala nga amala. Embeera nga zino bakadaama baziyitamu, naye nga kyemulina okumanya oba kyetulina okumanya nti vidiyo nga yino bw'oba ogikutte, manya nti okugifulumya olina kusooka ng'ovudde Buwarabu. Tosifulumyangako vidiyo eno nga tonnava mu nsi y'Abawarabu. Vidiyo ng'eyo kigambibwa omuwala ono Munnakenya wakiweese vidiyo eno. Amawulire agatambula bw'ogenda ku gulfnews.com, amawulire agatambula gagamba nti Kadaama ono bamukutte famire y'omuzeeyi ono, kuba omuzeeyi ono yabadde azaala baba. Muzeeyi ono yabadde azaala baba, baba yakomyewo n'abeera nga omuwala ono bamututte, tebamanyi bamututte, naye ng'okumutwala bagaba basoose kumukuba. Era enkululo ez'omusaayi ziraga drops z'omusaayi zabaddemu. Poliisi yayingiddewo, simanyi omuwala ono oza bwe yasikumye vidiyo, banne mumanyi nga ku TikTok, banne ne babeera nga bareactingiddewo, ne babeera nga bategeeza poliisi bazze mu nnyumba mwali omuwala taliiwo, n'Abawarabu bagamba tebamanyi gye yalaze. Genda ku gulfnews.com, soma amawulire gano ole kwegali. Omuwala b'Abawarabu bagambye nti tebamanyi gy'ali. Sooka olabe nti Abawarabu bano bakoze ebizibu bingi oba emisango mingi, naye tewali n'omulundi n'ogumu omusango ogubasingira. N'Abawarabu bava ku bigundi ne bagwa ku bizimbe ne bagwa ng'ate babakanyuzeeyo, omusango tegubasinga. Kati kitegeeza Kadaama ono waali either ali mu mbeera mbi nnyo oba bamuse. Kwebyo bibiri drops zirina traces, naye wali ku gulfnews bw'oba osomye bagamba nti drops ezo bo bagambye nti tegwabadde musaayi gwa muntu. Kati esakutu DNA, naye nga nze nkimanyi tebagenda kubeera nga bafolowinga keesi eyo. Keesi nyingi ezibaddewo. Olwo n'omuwala gwe baasibako ne bagamba mbu simanyi yali ayokyezza mukama we, mbu yali ayokyezza mukama we, oba keesi eyo mugijjukira. Era eyo keesi teyali followed, era byaggweera awo bwe bityo ne biggwa nga tewali wadde n'ekimu kye bakoze. So tweyongera okugamba Bakadaama mwenna, kasita olikoodinga vidiyo ng'eyo, togezangako n'omulundi n'ogumu n'ofulumya vidiyo eyo, ojja kufiira bwereere. Togezaako n'omulundi n'ogumu n'ofulumya vidiyo eyo oba ojja kufiira bwereere. Omuntu yenna anaagikwatako ajja kulaba nti ddala akutuusaako ekintu naawe ekyokugaakumukubeera kuswala. Baba oba mutabani wa muzeeyi ono tasobola kukkiriza taata we kuswala. Bw'oba omusukumire n'omuteeka ku social media, eyo manya nti eyo tiketi, eyo one way ticket, okubonaabona, okutuluguunya oba okukutta, eyo ebeera one way ticket. So temubuzibwabuzibwa n'ogenda n'okwata vidiyo ng'eno n'ogenda n'ogiteeka ku social media, temukikola n'ogu. Vidiyo ng'eyo gifulumye nga ovudde mu Buwarabu, ng'ovudde mu nsi eyo, sigamba ng'ovudde mu nnyumba eyo. Kuba oyinza okuva mu nnyumba eyo n'ogamba ozeeyo mu kampani bakufunidde ennyumba endala. Vidiyo kasita eneetambula era n'etuuka ku
bwe kikwatako bajja genda mu kampani baddeyo babagambe twagala muwala ono eyakoze ekintu kino, bajja kukuwaayo, bajja kulaga nti omuwala oyo yakoze ekintu ekyo twamusukumye mu nnyumba bweti ne bweti. Kuba kino ekintu kya buswavu nnyo mu Buwarabu. Tosobola kuddira vidiyo yoyo ne bw'aba abadde akukwata, tokwata vidiyo eyo n'ogiteeka ku social media. Bano abantu bajja kukupika giteekeyo tusuke twagala kulabako, naye bw'onoobeera oli mu buzibu ogenda kububeeramu wekka. So toddira vidiyo eyo, tukibaddamu, toddira vidiyo eyo n'ogikwata n'ogiteeka ku social media ng'okyali mu nnyumba y'Omwarabu. Kasooka tukubaganyemu ebirowoozo. Kubamu pulaani nga gwe nannyini makaago, gwe okozesa kadaamu oyo, olina taatawo owaka, abasajja mumanyi nti no beemakuze. Taatawo najja akwate ku kadaama, najjayo obwereere bwe, kadaamu oyo n'akwata vidiyo n'agisukuma ku TikTok n'ebeera buli wamu. Abawalabu buli omu ne bagitambuza mu nsi, n'otuuka n'olaba vidiyo eyo nga ddala taatawo gwe muli mu mutima waali bulidde otya. Ekisookera ddala ekikolwa ekyo muzeeyi kye yakoze kibi, naye ate ekibi tekijjaawo kibi. Newankubadde kibi, naye ate kaddaama bw'okwata n'otasa ogundi vidiyo ku social media, awo oba owedde. Awo Omwarabu oba ogenda mukyankalanya omutwe obulamu bwe bwonna. Nga bwe mbagambye nti gwe bw'obeera gwe ne bakikola nga bakikoze taata, gwe muli owulira otya? So nga naawe bw'owulira nti tewaliyagadde taatawo kugenda ku social media ne balaga obwereere, mikwano gyo gyonna ne gimulaba nga bwe yakula, ab'eŋŋanda zo bonna ne bamulaba nga bwe yakula, n'aswala okukubeera kuswala. So vidiyo osobola ogikwata nti suppose wabaddewo ekiriwo n'ogitereka, bwe ndiva mu nsi eno ndigiteekayo oba onyiize nnyo, naye toba mu nsi ya Mwarabu, nkiddamu. N'okwata vidiyo eraga Omuwarabu obwereere bwe n'ogikwata ku social media. Awulidde wulira, atawulidde genda mu maaso ng'okwata vidiyo zino.